Gasimbagane ne bannamawulire radio Simba osuzeeyo otya ampuliriza yakoze olwaleero webale wonna wosinziira otuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bwotyo Peter Kibazo nembeera mu studio za radio Simba okwanjulira program Gasimbagane ne bannamawulire nina John Kakande nina Harunah Kanaabi nina Rwomushana Charles ono yankoze bubi nayambadde akasaati kange akasimba akawoomu ate naye n'ayambala akake ate nga mu kukoza kwe tamanyi kukoza bulungi machine zetukozesa za rwenshama ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire yonna gyosinzi alekera baana child abuse Charles agula ekyuma agula ekyuma ave mu kubonyabonya abaana ekirabika kyafudde ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire yonna gyosinzira otuwuliriza tukwebaza okubeera bw'okola bwotyo njagala nkutandika nakwebaza katono si nkola yange ya bulijjo naye njagala kwebaza batuuze b'omu Kijapani awo Maganjo batuwerekereddeko nnyo nga nzizaayo jjajja wange mukyala wange yatufuddeko ku lunaku lw'ebbalaza ne tumuziika ku lunaku lwokubiri abatuuze abatusuza abatuwerekerako mwebale nnyo tubeebaza olugendo olwo ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire John buuza abantu bannange mwenna batuwuliza enkyaleero ku Simba ogoma yeddembe balamusiza beebaza okuba nti mutuwa obudde bwammwe ne mutwesiga sebo weewaawo sijjukira nti wabika naye mbasaasidde nnyo n'ab'enjuuyo kitalo nnyo naye lwaki omungu kwagera ne bannaffe abalala bonna bafunye ebizibu mu ngeri y'emu nabo tubasaasidde sa jjajja Katonda yamuwangaaza okusinziira ku kubala okwenjawulo yali wakati w'emyaka 929 abaabala omanyi embala yaffe ennungi twatuuka ng'oli abala ng'agamba naye jjajja abadde wa myaka emeka mbwa muleete akabaluwa k'obubatizi akamuwala we ne bakaleeta tugenda okugatta nga muwala we wa 83 ne tugamba nti kale jjajja bw'abanga yazaala wa 15 abeera wa 98 n'olumu abawala baazaalanga bato nga ba 13 abeera wa 96 kati awo naye ayinza okuba nga yazaala nga 19 nga wameka ate kati Kakande omwongeddeyo nnyo ekyo tekisoboka ffe twamukomya ku 15 kati ne tubeera nga omugatte ogusembayo giba 98 Rwomushana buuza abantu abatuuliriza abaagalwa ate okusinganya by'emyoyo emirungi Katonda w'amaanyi Katonda wa kisa simanyo Katonda olw'ekirabo ky'obulamu ezange z'ensobi ate siri kyendi Harunah not see Harunah yeetaaga okuwaga lubindi omanyi so forward kuli Kibazo tunyige press forward nyiga forward abatuwuliriza yonna gye muli tubalamusizaako that is called the freeze mukulu Kibazo bwe twabanga tusomesa drama nga balina technique gye bayita freeze nti oli bw'atuuka ku stage freeze kati n'ayimirira nga naye ina impact ne audience efreezinga mwenna ne musirika ne mumutunulira naga aguddeko ekikyamu aliko obuzibu katuwulirize agenda okuddamu okwogera ng'abantu bonna bali atenti naye kati yono teyasomera amasomero gali agaffe yanabalateekawo ekigambo paasi abatuwuliriza bano abasajja bali mu studio mubaveeko noono teyafuna mukisa nakugenda kujjuza kabalaza sebo nagisoma yigo odi Kampala primary sebo
waawusa Kanaawuse wo nga tumusomera ku lubalaza awo ku muzikiti gwe Namuŋŋoona awo bulungi nnyo. Naye mukulu Kibazo njagala kulamusa kubatuwuliza nange okwegatta Kakande okusaasira omukadde oyo mujjukira bulungi ssebo. Asuubire nti bye yayimpatinga mu mmwe nammwe munaabitwala ne mubikozesa ne mutafuuka bazungu nnyo, kubanga ekimu ku bintu abantu ennaku zino bye bayombako nti abaana mususse okuba abazungu, ebintu byaffe ne mugenda nga mubikozesa musuula muguluka. Nawe nabadde eggulo nga twogera ku by'okufumba, olinaga nti bano abaana enfumba eŋŋanda tebakyagitegeera. Omusajja omuwootya emmere y'oku gaasi ng'ogibabudde n'okola ki? Tebamanya bumanya nti gaasi afumba mangu, enkuba n'azijjawa zonna. Temuli mukyaluganda mu kufumba ku nku. Baddira amatooke ne bagasota ate ne bagateeka mu ndagala. Kakande oyinza okuba nga gwe nange tuli mu mulembe ogutali gwaffe nga kyekizibu. Ogasota nno bagula buno obusiriva bukifuuyiro n'asibamu n'ateekamu ovena nalyo liringa liri. Naye kale jjajjaawo omukyala naye mmanyi nga ebintu abitegeera, naye nga bwe tugamba ffe nti buli mwoyo gwa kukomba kukufa kusookayo busoosi. Mukulu Kibazo mangu nnyo nga bwe mpita mu mawulire wiiki ekusinga esaanikiddwa ensonga za mwaanyi. Katikkiro ffe katumunywemu kaawa wano. Katikkiro ng'avuddeyo naye butereevu, pulezidenti naye n'awandiika, genza okulanga ne yaliko minisita wa finance Dr. Ezra Suluma nga naye atuvuddeyo atunnyonnyodde Coffee Marketing Board ebizibu bye yalina. Akabondo ka NRM nako ne katuuza olukuŋŋaana ne kagaa nti kabube misana kabube kiro etteeka lijja kuyita. Muwanga lwakuba tannatuuka wano naye akulira akabondo ka Buganda naye n'avaayo n'agaa nti ka Buganda kati naawe kakuzingiramu kuba oli mu Buganda. Oli musajja wa Kabaka ne shanties naye mwali shatis kuteesa ne naye bali sebo ensonga neebanga n'okutuusa olwaleero ekyagenda mu maaso ekwatagana ku tteeka ly'emmwanyi eryo, kubanga tujjukira nti ne paalamenti we yasemberayo okutuula sipiika yagandi nyongezaayo sayinidaayi ebbanga eritaliiko litaliggere eritamanyiddwa ndowooza liba tisigere mubeeraawo ate eggere liba olimanyi naye neryoba tolimanyi. Mukulu Kibazo era wiiki egenza okuggwako nga wano UNEB nayo ng'ega nti deadline mu abasomesa okuwaayo ebibuuzo by'abaana yaweddeko, naye bakwatiddwamu ekisa nebawa paka ku nkomerero y'omwezi guno mutwaleyo ebintu by'abaana abaana emitwalo 3 nga tebalabikako. Era nalabye ssebo mukwano gwe wajja tinnabukeera aga nti abasomesa abamu balowooza nti bino bya Uganda tebijja kukola, naye kuno beesanze nga it's going to be painful eri abaana abasomye emyaka ena. Eyo ye-excuse government minisitule gyewadde nti abalagajjazi batunuulidde embeera z'amasomero ago. Kanaabi yanjere nagambe no system naffe tuyambiramu balwomushana akati nenzijukira bwe nali njiga okwogera oluzungu ebigambye nayoge fitwayogeranga binya gwanu ndinja kufuna nkikuddire mukati nenkulindo je nkuddire mu so mbadde nkusaba nkamugambe paragraph emyoka the superfluity of junior assistance is up to exercise the tomato effect upon the consumer. I am quite orgagant Johannesburg nkumba no murera kakati so anti mpita nali simanyi nti omusana ali mu category ya uchamuzi ata yongedde kakasa nti mu eno competence curriculum taita
namugamba ayina kompetensi ye wole ogirabye yakukuuta mukukusula n'okubifulumya no you see we would train how okukusula okumanyira omushana kujerega but it was working we would train how to saa kujerega nali nnyonnyola abatuwuliriza naawe how geno kalicula mu bulungi obugirimu buli muntu emutunuulira mu busobozi bwe temuleka bbali kati olaba biddemu ebyo oyogedde the superfit of tuner assistance is up to size automata if upon the consumer eyo competence mukulu Kibazo badde tutunuulira era sebo wiiki egenza okugamba nti obulwadde bwa monkeypox bweyongedde era okunoonyereza okwakoleddwa wano mu Kampala. Aisha abagambye temumumalaako kawaali mukubajja nti Kawempe yasangiddwa nga y'emu ku esingamu endwadde naye nga baga nti aba bodaboda be bakyasinza okubeera nga balina endwadde ezo bwe bakebedde nga naddala n'abo be bayita banneeko. Mukulu Kibazo era weekend abantu ba FDC abali bakwatibwa nga bajjibwe Kenya bakkiriziddwa okweyimirirwa n'ate ne mawulire ag'ennaku ne wabaawo mu kitundu ekimu mukulu Nabbanja gy'aveeyo ekibaale abantu basse ku bannaabwe ne babatematema lwa nsonga za byanzikiriza eby'eddiini naye alhamdulillah bonna bagenza okujja nga amannya geeri tegali eno nedda Kanaabi ekyo tekiriffe abantu babatemye abantu bafudde goga nti alhamdulillah tebabadde ba fundamentalist. Mukulu Kibazo era wiki batugambye cult tumanyi oba eri mu Busiraamu oba eri mu Bukristaayo oba eri mu bakinnansi nyambi alhamdulillah temwabaddemu bashafiiki babudalla bane manya era gabadde nga gaddeeyo gapita wegatyawo nga gagoba naye Mukulu Kibazo mbadde nkumaga nti ono amanyi nti nze nina n'omuzindaalo omusajja lyere munalukalala yuli alesiiberewo obukamunesi mu mawulire ag'ennaku Mukulu Kibazo omusajja bambi abannabyamizannyo eggulo baguddemu ekikangabwa omu ku bayambi ba rifari bwe yagudde mu kisaawe bagenza omutuusa mu ddwaliro ng'afudde. N'ekyambogo abayizi nabo babadde bubi nga babaganye ebensonga z'okulonda kwabwe era akulira university okulonda bakusazizza naye n'avaayo n'annyonnyola Makerere nayo ng'abayizi era bali mu nsonga ya kwekalakaasa lwa nsonga za ssente za gavumenti ezitalabikako be balina okuweerera. Naye nenzijukira twalina mukulu Kakano ono omwami Sendawula n'aduga nti mukyali awo gavumenti ebintu egenda bikola tekako nga ye minister wa finance era agamba nti awo naabo bwe bali tuweerera 4,000 tugenda kubajjawo era baakizzeemu ennaku zino nti nasembayo musinkana yaŋŋamba abantu boogera ku linnya lyange nga tebateeka kumva nti bw'oba tosobola kumpita honorable kale mpita chairman mukubanga nze buli wembeera nze mbeera chairman sebo bw'oba oyogera ku honorable Sendawula oteekako chairman Gerald Sendawula yali chairman wa Masaka Growers Union ye chairman wa Ndoza Mandela Group mukulu Kanaabi bwe nali president Makerere ku nsonga ey'abaana 14 mukulu Museveni yamba then what do you call it yamba obuyinza no tagenda kukijjako yakukakasa yamba okunkakasa ngagwe Rwomushana anta was a good president so why negotiation tayina kumenya ndagano atukakasizza bingi naye oluusi nabyo tagenda kujimenya ekyo kati ekyo tikikina mutawaana yakukakasa naye era mu kiseera kyekimu akyusa sebo n'omusajja yakulembera ejje eryajjako Amini wano Musuguli
yali brigadier then Musuguri. Naye essaawa ye yatuuse Allah n'amuyita ku myaka 14 nga Kanaabi ekyo kyogera mu ngeri ya fitina. Wa SFC sebo naye tutulayo ye yabaddewo mangu nnyo era okakkananga naye bamusalidde gwa kuwanika kalaba mukulu Kibazo kamalirize ebibadde mu mawulire awo kati agwa lubeggi nga tumaliriza sebo Botswana naye olunaku lw'eggulo bagenza okuva mu kalulu ng'ekibiina ekimaze emyaka 58 nga bakikunkumudde omukono mu kibya nga bukyuse ne bakkiriza mbutereevu yabadde omukulembeze waabwe yakkiriza n'alaalika n'ab'ekibiina kye nti agenda kulekulira obukulembeze bw'ekibiina era nakkiriza nti mulimu bye batakoze bulungi. Omuntu omu n'awulira ng'agamba nti yali talowooza nti ekisaawe ye bituuka Botswana Democratic Party ne bagikuba ekigwo. Nga mmaliriza mukulu Kibazo ku muliraano wano Kenya nayo byagenza okukakkana nga Gachagua byonna ne byeyatwala mu kooti amugambye bifu toyina woyita era ne vice president omupya n'alayira professor naye n'alayira Kenya negenda asobola okugenda mu maaso n'emisango naye tebasobola kuleka vacuum mu office ya deputy president ye kagira alayira ng'asaabye bw'oli wangula emisango. Then what will happen? Nandowooza nti bwe yagenda mu kooti status quo remains nti yakyali mu office. Baali bamuze mugoba. Waliwo vacuum era kooti nagigoberera natuula nnyo kubanga nga njagala okulaba eno fitina eggwerawa omusajja oyo Gachagua nange okufaanana Kanaabi ku Musuguri. Gachagua oyo yanyiiza nnyo era bamucaguye ndina akamwenyu yalwanyisa uhuru munywanyiwo ngoyagala aleeteraira mufazi yali walayiro baba nade baba oli yatugamba iserikali si ya nusu mkati ndi eno si ya half obanyi nusu mkate Kenya omugati bagutundangako ne half bojjanga oyinazigula half oyo yakyaliyo tolya munwe mulamba sebo kati president yali atugambye eno si ya nusu mkate nti omugati tujja kutwalako half nawe oleete half nedda guno twafunye mulamba Eliyo tumulamba gwe twafunye ti Ruto nti abasigadde basigale bweru bagume bagende mu opposition bagumiikirize ne Gachagua nagandi no this is a partnership this is a partnership and Baba can stay where he is, let him lead the opposition. He's not coming into government through the back door. Wetwogerera Baba is a de facto prime minister. Ndoza ngali tired deputy prime minister, deputy president afuna yonsako. I don't know whether amateka and katibamu sila bangeshi moteka je libamu gobeddemu sila bangeshi toja muamu retirement benefit. Ne ate Baba oliye yatugamba nti eno government si ya nusu mukate yamuyisa mukamoli n'amuleeta bwe baali beekalakasa namugamba Baba why gendo yogere n'abantu naye nno ne bagamba nti mukono mukwano gwo Gachagua mumbali wa mubeekalakasa nga ayagala naagwo ayingirewo ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire Muwanga buuza abantu ngaza yambadde wedi yenna aneda simpale siyali kakande wande okozesa galubindi okulaba aneda esati sebo n'amapesa gale nyambye nnyo kubanga kakande yayiza omuzego okuwayiriza simanyi ku myaka gino gyogize ekikuwayiriza kiki owaye anaatuleetera okulowooza ndi antu bebeeyongerayo wa abaami n'abazaana Ssaabasajja Kabaka ne bannayuganda mwenna okutwalira wamu
mwasuzeeyo mutyano banyabo ne basebo omanyi naliwo mu constituency ku lwokubiri nagenda eyo Nakatooke nengenda mpaka Bulo nenkomawo nembeera very disappointed Butambala ina abasajja abafuumula ebigambo ina vice chairman we NRM okumala emyaka n'ebisiibo nekuba erigenda ewuwe ne libeera lya malamu kubanga nali nsuubira nti waakiri okuva wano ekaenje okutuuka ebulo okuddayo eri eggomba bandi baddewo ne katamaka ne bwe kabaka bibi nga mamerito bwe yatukoleranga naye mungu dala kigongo yabakola ki ne mutamuwaayo yadde waakiri half inch ya tamaka egenda ewuwe ate kigongo haji kigongo abasajja bakulyaza amaanya haji kigongo abasajja bakulyaza amaanya mukwano gwe baba mu nsiko amumyukidde emyaka n'emyaka myaka 40 kigongo avuga nfuufu tolina gwonenya kubanga alina hotline y'omukulu era newuunya bitalamali ogenda ebulu ebinnya birimu naye ebinya baŋŋambye abayise emitalamali teyabaddeyo binnya omukulu ebinya tebiriyo baŋŋambye babasendera n'amasannyalaze babawa miti amasannyalaze babawa miti n'asannyalaze eŋŋando batekayo miti naye nga babagamba bwe bagusimba nga tolonda Kivumbi ne bamala ne batasa gwe kizibu ne batasako weyitamu kakati tujja kufuna amasannyalaze kakati no galiko newalala byali byakutwala reya mu ministry project bwe batwala reya ne bagitwala mu ministry ya energy across the country emiti ne gisigalayo abaana nno babulooka bagifumbisa bulooka abaana bagifumbisa bulooka ebyo byokutwala reya inaani prepared way kakati the full effect the effect of saying that katolawula ababadde batana okukimanya areas nabo bagije naye kirala amanga oil roads omanyi luli oluyitene waffe olugenda egomba olugenda Kisozi so there was a pull effect factor nandi kati ne vice chairman we nabadde ngambira ne vice chairman bandiyisiza luli olweri yantonde olumanyi Kaguta road nalukola nakola luno olugenda ekisozi luyitamu mpaka Sembabule mpaka Sembabule baluyita Sembabule road Muwanga tebaluyita lw'ekisozi luyitako ekisozi manyi omukulu yatugamba mbu tetusiima tulinga kale mayema yagera ebigambo yagamba mbu waakiriye awo omukazi alwadde omukadde alwadde ekiwaluko ekiwaluko naye nga buli lwamuwa n'ateekayo kamuwadde okunywa amwebaza okusinga ono atali mulwadde ng'assa mu lubuto kozesa lugero lwa Luganda nti entasiima ebulaagiwa naye oli yagamba kiwaluko eno radio ya Luganda eno radio ya Luganda this is family radio kati oyagala nkootinge omukulu obukyamu yagamba nti wakiriyawa nkadde alwadde ekiwaluko nga buli lwamuwa okusinga ono Muwanga agenda ku nsonga va ku oluguudo oluva eyo twagezako n'oddutuuma Kigongo stretch Haji Moses Kigongo stretch era tuba enticing ate nga bwoluyitamu era otuuka e Kanoni era n'oconnectinga n'emitalamaliya n'ogenda era ekisozi bw'oba oyagadde ate bwoluyitamu n'oweyongerayo katono oluguudo olala oluyitaawo lusala okuva eggomba ne lugenda emubende kati ku nguudo eziri earmarked ku oil roads olukwe baaluteeka baalubateerako kweruli ne baluteeka kweruli nesaga kugamba story lwajjako lutya naye kweruli kati eyo oyira agenda kuva walagewo eyo leke wamala nejindi stretching out negundi bita bintu si byangu ebyawano tulowooza bino waliviirayo nga abazungu amafuta bagaganye gakozesa tebajja gagaana kubanga kyovula baliwo omukulu omu yagenda n'agulaawo ettaka
omanyi famire ya Bumanja inawe taka ku leke wa malao Abid Alam n'agenda n'aligula lyonna eryetoolo ddaawo in inverted comma sebo waliwo eyali minisita ali mu kooti lwa nsonga ezo nkimanyi ttaka eryo ku ttaka eryo naye nga akabiga akaliwo ke k'amafuta agali ku leke wamala ate ga stretchinga ne gatuuka ne gomba so si byangu nnyo ebiri awo waliwo politics waawo waliwo n'ekisenyi gwe pete tunayitayo waliwo ekisenyi nakyo omukulu bulwaite eyo ayimirira kasozi n'akirengera kisenyi kiri ng'ovudde ebugobango nekikonekitinga awo ngaekiyimirirawo n'akitunuulira ekisenyi ekyo nakyo kirimu kyova laba waliyo olutalo olunene ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire radio Simba omubuuza gy'abeera ng'alaba omukulu ababeerawo bamubuulira ono omukiise w'abantu bamugana lwayita waneeno ayimiriraawo n'agenda kakande gye twatandikidde nga Kanaabi atuwe fitina ku musuguli kakati ngenza okulanga ne Muwanga naye yakusula fitina ana sesimba mu bugenderevu ayinza okuba amwerabire tayinza kwerabira sesimba sekana sesimba katonda amumuze mirembe yali taata w'abakwano bange ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire tukomawo Gasimbagane ne bannamawulire wano ku radio Simba pira Kibazo mu studios ogikwanjulira full house katogenda kusiga fitina manyi Muwanga yeeraliikiridde nnyo kati ntegedde lwaki yakedde nemanya tuyine fitina esijja ombibaze ate baakedde Muwanga na Aisha yaze mbudde bo bwa bulijjo naye Muwanga yakedde badde ntunulira ku listi sebo programu eno sikedde tandika sawa mwaanyi neŋŋamba lunaku baayisa beefumulira wano Butambala ali wansi talina mwanyi beboogera olowooza by the way mu kuyita mu constituency yaabwe nga bwe mpise mu ebitundu ebimu bakyayina emiti emikadde egitali misalire Butambala yemu ku districts ezakubwe nnyo kali akawuka akabi nnyo amagombolola abiri naddala Kalambanze gyenva n'ekibibi zakubwa nnyo okuzzawo emiti eyo kibadde kizibu sabalina emmwanyi zikyali omanyi emmwanyi ewaffe n'amasaba gona gaggwawo Aisha ngenda kuwa kakande bizindalo naye jjajjange yagambanga twamuyitanga Museveni bw'aba agizeemu nga aga nti sebwavu bwalidda omanyi bwe luggwayo abwejjeereza munyago tife singa tebatunyaga twandibadde bagaggalafuge singa tebatunyaga tyabaye omunyago bwe gwaggwa temwakola sijidismisinze bintu akawuka akalumba ebitooke n'emmwanyi John eyo tuve kamala kutuuka mu Western Uganda ogenda kufuna omukisa nze natwalako omanyi nagenza okutuuka mu studio nagambye John awuliriza nabadde mpuliriza radio nabadde ngamba ne Rwomushana ono ebimu ku byankanze ye discipline gye tubeera nayo mu radio ogenda okuwuliriza nga ona yogera no balekana kakati n'obulwako gw'owulira era kyampadde reflection nganze moderator okukozesa amapeesa gange ennyo John ngenze mu mwanyi wiiki eno yonna ebadde buried mu discussion ya coffee the long and short week ewedde eri mwadiscussinga up to resting point eteeka we lyakoma nga ligenze baliweereza mu committee
bantegeezezza ababaka ba parliament abali wano banatunyonnyola Kanaabi kyayise sign die nti wiiki eno etandika etteeka lwe likomawo mu kakiiko omulundi oguddako. Kanaabi atugambye didda mu plenary the law bomba processing the bill bill bebeera laid to parliament bagisindika mu committee ba stakeholders gye bagenda ne baweerera buli omu n'aleeta ebirowoozo committee bwemala ekola report minister moving a motion nti etteeka lisome for the second reading ne basaba chairperson wa committee aleete report gye bakoze mu committee kati bamala okusoma report eyo parliament ekubaganya ebirowoozo ku report kwa reporter begisanga nga reporter tesaanidde ekola vote egoba bill eyo kyuva lwaliwo stand off nti at that stage senga etteeka eryo twaligoberaawo awo terigenda kugye bayita committee stage of the whole house committee stage of the whole house berigendayo baba terigenda ku general debate liba lidda close by close teeka ku teeka kawaayiro ne kayisibwa ku buli kamu kayisibwa bwako mwenza obutaka kubaganyako birowoozo naye essaawa eyo mbaka parliament yenna alina omukisa omulala ate abadde mu kakiiko oba yaleeta minority report beba yalaga nti analeeta enongoseza mu tteeka kati berimalaawo ne bakola gye bayita third reading eri final eyo adoptinga report eya committee of the whole house n'amendments awo temuyinza kugamba nti obuwaayiro bwonna obulirimu tubuganye osobola ogenda ogaana kamu ku kamu tobugaana omnibus naye etteeka ate terikolebwa buwaayiro bwonna because obuwaayiro obumu buba generic ate eri akawaayiro aka interpretation akono bukaleka kakati etteeka liba n'ekinyusi etteeka liba n'ekinyusi ku clauses nga 3-4 tisengo muzigaana clauses eri etteeka era liba likoze eki liyise even at committee stage you can defeat a law ampuliriza Gasimbagane so kyekikomawo wiiki ejja kati ekikomawo committee bwedda teddamu kola debate speaker bamala okutula mu ntebe ye straight away agenderawo wansi keeping all other factors constant bwedda tadda mu ntebe eno agenda wali wansi nafuka chairperson wa committee ya house yonna era ajjako n'enkofiira ye n'agisa wali ebbali kati mwemugenda kujjawo ntebe ye mwagaba nti mujja kukiriza ebyo lwaki tobireka mugenda kusitulawo ntebe ye olwo lwaki tobireka John owuliriza omanyi bw'ofuna omukisa nga oli off the set owuliriza ababaka owuliriza contributions z'abantu ez'enjawulo etteeka lino njagala okubeera corrected tuli kuliri erya rapex Muwanga ndi mutuufu njagala kutegeera tuli kulirwa lino tuli kuliri erigatta ebitongole bya gavumenti oba tuli kuliri erya kofi lyonna awamu erigatte okugatta ebitongole bya gavumenti I think balagirwa buli kitongole ekirina etteeka likijje kyokka bahandolinga etteeka eryo nga weeriri because you can't have one law handlinga amateeka gonna rapex erimu part waliwo ebitongole bya gavumenti of course tulina ebitongole 159 government yasalawo to rationalize 60 97 ku bitongole ebirala byasigadde nene mu 60 nga mulimu emiteeko mulimu ebitongole ebyateekebwawo by a statutory instrument nga minister asobola okijjawo reya yali yateekebwawo
statutory instrument kiwandiiko kya minister era minister akeera bukezi mu office ye bafuna approval ya cabinet n'aginvokinga eyo ne collapsing ne wabaawo ebirala ebyali biteekeddwawo etteeka lya parliament kakati ebyatekebwawo etteeka lya parliament kabeere president kabeere minister tasobola bijjawo okujjako nga parliament yebizigyewo njaga abantu bategere nti rapex kati at now bekiba kitongole nga kya mwaanyi tuyise etteeka erikijjawo nga joli standard ngali kubali era waliwo etteeka ekyaliteekawo naye asobola okudinayinga funding nebira dormant ekyo nakyo akisobola katono nnyo mmaliro kabadde anyonyola waliyo ate ebyateekebwawo constitution kati nga byo tetusobola nakubijjawo na programu eno naye ate babireese nabyo tubijjewo ate nga tetugenze constitutional amendment kyova olaba twastandinga over kukya taxation ne bagamba tulindeko attorney general akoleki akomeewo omuwuliriza tumuyambe tukifunze tukikomyewo ku kino ekyemmwanyi njagala mmwanyi actually biri ebirala ekireetebwa kati eno gye bayita national coffee amendment ekyusa liri etteeka ly'emmwanyi it's an independent act ekwata ku mmwanyi ereeta enkyukakyuka mu tteeka ly'emmwanyi ng'ejjawo ebimu etteeka liri bye lyateekawo ebitwala awalala obuyinza obwo bwe baali babiwadde bugendewa ebusikayo bugende awalala John njagala yogato owuliriza debate yonna ligenda kudda kati tuli ku level bweziba kusika mugwa twabeeranga ne tag of war nga bano bagukutte saidi eno ne bali bagukutte saidi eri ekisookera ddala buli oluusi kyolowooza nti kibi oluusi kibamu ekirungi omuwandiisi omu bwe yawandiika nti kikoze bulungi ne babaawo kanebaze chairman wa Buganda Caucus nti ne babaawo okubaganya ebirowoozo okumwanguka nga abantu bali so passionate amateeka mangi oluusi agayita abagayisibwa nga makulu naye nolaba nga oluusi ne speaker bwabanga abantu boogedde naye inaga nti yes nindi batachallenginga naye ku luno nalabye nga abasajja n'abakazi engabo bagirumiza mannyo ku nsonga gye bakkirizaamu ekyo kikulu ne tulaba n'abantu buli omu ngeri gye yakubyemu akalulu ekikulu nandyagadde nnyo okola palamenti nga omwoyo ogwo omutima ogwo obuvumu obwo gusigalawo gugenda mu maaso ku nsonga nyingi eziyisibwa era ezaffectinga eggwanga ekyokubiri tuwuliriza saidi zonna ate ndowooza nti ekibuzeewo ekitabadde ekitali kya mukisa mulungi nti saidi zombi tezitudde wansi mu mutima ogwasebuluganda okukubaganya ebirowoozo ku kiki obutakanya buva ku ki era kiki middle ground eriki if there is any omukulu ow'entebe omanyi omukulu oyo ow'entebe ebintu abikwata bukusu kati ekintu akimuguzza problem eno twagifuna mu privatization kati abazungu bamugamba nti tunda buli kamu katunde bamugamba nti wayi naye kino wandikire se bakuyita kwejjako nga wandikire se naga nti bamugamba wayi
ebintu ebayindi bana bamu bafuna ssente babasasula nabagaa nti byammwe oba babasasula era byabwe mbawe abazungu batugambye nti okudda kufuna ssente mu butuufu twagenda okukakana gavumenti yavayo lisiti n'ebintu byokutunda n'ebintu byokusigaza naye ate bye yagambye bijja okusigaza byatandikirako okutunda okujjako ebintu ebizibu ennyo oggulanga leerwe bye byawagamira naye tayagala nnyo dialogue bwebanga kubanga buli atakkanya nakyakkiriza amulaba aga nti ali disoriented nti oyo akolera bazungu oyo tayagala ggwanga ye ya defining ani ali patriotic kanonyereza labo bwaliwo abazungu ababatemera naye nga ndowooza nti kirungi nnyo kiba kya mugaso nnyo kiba kirungi nnyo abantu obutakkanya ku nsonga embu yomu naleeta saidi eyiye naleeta bizonize kubanga awo wemufunire ati kisingako obulungi okusinga abantu okukkirizaganya okukkiriza kyeneeraliikirira kikino oyo obuuzizza nti tugenda ku ki etteeka lino likyusa Coffee Act jukira ne Coffee Act nayo yayita bbanga tono nnyo myaka yadde 2021 kubanga Coffee Act UCDA yaliwo ne bayita Coffee Act ne bagiza bupya gye ndowooza nti yali poisonous yo ne bagiza bupya ne mandate nga bagigaziyiza naye Coffee Act yalimu ekintu oyinza okuba nti yalimu ebibiri naye yalimu n'ekirungi bwoba ogusomye ekimu ku ebyo nti yagezaako okuleeta ba actor mu sekita y'emmwanyi ng'ojja ku gavumenti abalala nabo ne baleeta mu board ya UCDA ng'ekigendebera nti ebirowoozo byabwe kubanga yakati wano ne mu nkaayana eno tetuwulidde nnyo tetufunye nnyo birowoozo by'omukulu Kibazo omunywe wakaawa kayingo nga naye atudde bamugamba nti naye ojjangu otubuulire kiki ddala kikyolowooza abalimi ab'amannya basirise n'abasuubuzi ab'amannya balibuuziza nti bane abasuubuzi bano bali ku saidi eri bali luddawa actually basindise oli oba for information Joe Harunah Kanaabi ono yankubira emisana nanga naye twandifunyeeyo eddoboozi eritali lyawa byabufuzi erya player mu mwanyi actor nenkola combat nagenza okumaliriza olunaku nga njogedde n'abantu 9 ab'enjawulo mulimu abali mu mwanyi at different levels okuva ku muntu omutono ku level ya barista ono asiika emmwanyi n'atuguza kaawa nambulira gyazisiikira nambulira gisente zagizigula nambulira ne mubuuza gwe UCDA kuyamba etyago okola biki nengenda nentuka ku exporter abatono omugwe njo okwogerako because ye yabadde willing okumwogerako beba zikofi zigoti nabo nayogedde nabo nampa perspective ya katale nambulira biche ebiri mu katale ebimu I haven't had them anywhere on either side both government negundi nenga ye ambuliranga musuubuzi era nga ayina ebimuluma bingi nnyo ng'omusuubuzi nayogedde n'owa Olam wa Olam muzungu oluzungu olumu nabadde siruwulira nja kubeera w'amazima yabadde ayogera speed nnyo ku simu nengezaako okurecordinga nangamba to recordinga njagala nkunnyonnyole nanyinyonnyola oluzungu olaba lulema Peter singa abadde Kanaabi naye nampa perspective ye nasembyeyo nga njogera na researcher mu mwanyi ali ku bagiyita Nakori nayo nadde njiwulira gusooka oyo gye yasembeddeyo ng'akuba nduulu era ayagala ba Muwanga bamuyambe
nakoli nti ne ku sente za seeseezo CS twali tulina kufunako 10% nti oli olukuŋŋaanya 10 lina kudda waffe naye tizijja nti naffe tukola research ffe tubawa nanditeilingira nagambye n'omusajja abyewaana abikola naye ffe tubikola naate ffe kalina okutuwa naye talina katuwa naye nabo bangambye n'okuŋŋamba bwe mba nsobola ku Monday ngende mbakyalire but I think time will have run low. Point badde ogikoze bulungi nnyo kubanga nti kikulu board eyo yagezaako obooli awo tereta bonna naye yagezaako kuleeta ba actors ab'enjawulo. Kati bw'otunuulira enkyukakyuka gavumenti zereeta ng'oggyeko eno general debate evutavaawo togikwatako togiwaleko tolabawo bugenderevu tolabawo attempt okuleeta ba actors mu sekta eyo kubanga obuvunaanyizibwa obubadde wansi wa board babukwasiza omuntu omu Kajiji minister nti yali minister actually ebintu ebiri mentioned interchangeably ministry minister nga kitegeeza nti bwe bunaba ne minister omuvundu the whole thing is gone. Ate nawe weewuunya nti minister ono ne ministry baga nti balinayo ba desk agita desk bagita unit bati kubanga otunira ebiteekeddwa okukolebwa under the Coffee Act ne monitoring ne ki bigaze nnyo. Awo ndowooza nti abagamba nti etteeka lino lyandizzeemu ne balyetegereza before they move balina point nti ddala ono ge tukiwa katobe emyaka 3 baga nti emyaka 3 transition emyaka 3 there is nothing like transition. Ekyo tekiriwo mu oli abatega bbiri mu bbiri tekirimu kitegeeza ajja sales gimmick kakati nti ebintu bino kubanga omukulu awaana ministry nti ministry ekola nejjukira the same ministry yevunaanyizibwa ku buvubi. President yateekawo unit yali separate ey'amagye ng'agamba nti ministry eri incompetent. Kati efuuse competent and efficient ku issue eno teri competent ku buvubi. Wawaddewo transformation since that time. Okay, lwaki teba dismantling the fishing unit? Naba nti awaliwo fear eyo eri genuine nti ddala ebintu bino bano gy'obitwala banaabiddukanya efficiently. Nabadde ngezaako okutegeera kubanga ndaba nga Vietnam is the second largest coffee producer. Nengamba yo Vietnam ekola etya kiki kyekoze nensoma ne history yaabwe sijaga ntakoze an extensive research naye kyenafunyemu ki by investing so much in research. By the way, kikwewuunyisa coffee Vietnam teri even among the top 10 exports. Eri wansi eyo naye nsimbe omudidi gwafuna munene nnyo actually ebiri on the top biri manufactured computer masimu biki omukyere teguliwo awo wawaggulu awo guli eyo wansi. Yemu ku isha tulina okuba careful tuleme kulowooza nti zino ensi even Brazil by the way coffee is not the number one export. Silowooza nti is even among the 10 top exports of Brazil. While tunokutekawo emphasis awo naye Brazil Vietnam ehadda nnyo mu research ate
nabagamba nti biggest contributor mu ebyo is the private sector Vietnam. Ekirala ne government erina amasamba gaayo aga coffee. So ne state is an actor mu production. Naye ate omanyi John oyogedde eriyo omwami namulabye ng'ayogera mu ngeri ya kubalaata bino bye tulimu ezino debate sizeezize aganze bino sagala kubyogerako naye bali baba bananyini mwanyi bagambye nti ffe tututwala wano nga naawe oyina ettaka eriryo oyina nga gavumenti oyina muno lwaki tolima ezizo n'ozitwala wali bamuyita seeka kiti naye nga ali mu kubalaata John nagamba state yennyini nayo eri involved erina coffee plantations. John nagamba nti bwe nali nzunga mu parliament bwe twali twogera ku pamba zinasooka okwogera ku bya pamba nga temutwala pamba nabaddeko epakwaki nabagamba ginali bajagala bakisigale gye bali mu coffee no cotton development organization kakati ba MP bona ba West Nile nga bagamba pamba agende kana buza naye nyabo wote bali mapamba boberawo bali mapamba bagamba twagala agende ate gwosiyirwawa lwakireka n'agenda lwaki okamala yakumala ne tutula nuka tubaleke batwale pamba waabwe kandi ffe tubabuuza ate ffe abali kofi tumumuleka asigale ate mulumirirwawa omanyi mukiriza ne bawe nanti bali makawa kati bali widespread era bali betolodde naye mbadde nkugamba omusajja yali aŋŋamba bino bye tuzunga bye tutambula naga nti ovagin nti ewammwe ennaku zino ngezaako buli lwentambula bwe mba nasinkana mikwano gyange mu kisawo nsuula mu kofi omusiike ŋŋenda naye ne mugabira banywanyi bange era bwe batuuka baga nti waaye gundi ajja tuweerezeeyo kati naye oli ambuuza nti n'amasamba ga kaawa Uganda gafaanana gatya nga mbuuza amasamba because his image of coffee mu Uganda yali nti wano bwo flying over Uganda olaba amasamba nga agakyayi ne mugamba nti sebo ffe waffe oli abeera ne hafeeka ng'alinamu emiti gye bibiri abeera n'egindi ne Vietnam balina majority bali small holder farmers naye nga abantu okuba nti bali bahaddemu nnyo of research actually high yield Vietnam esinga ne Brazil mu yield kubanga bahaddemu nnyo effort mu research. Our government bantadesira nene kyango kanko naye abanakori bangambye nti the improvement in the coffee yields, the improvement in the resistance to biwuka, improvement ezo zonna kweyo chain n'okukala amangu ekyo nabadde sikimanyi nakyo kanju. Omusajja yaŋŋambye nti emwanyi gye badevelopinga kati esinga obungi eri ku katale weeyawukanira n'enkadde ziri ze tusalira kuba nabadde mugamba ffe tukyasalira emwanyi zaffe bajjajjaffe bazisimba tuzisalira. Naŋŋamba nti emwanyi empya ze badevelopinze emisana ebiri ebeera ekaze nga yenkanankana eri gyoyanikidde sijjukira period oba yabaŋŋambye wiiki oba wiiki bbiri ate mwegendereza kubanga musajja munna science yabadde aŋŋamba tomisquotinga kati naŋŋamba nti consumption y'amazzi ku mmwanyi empya eri lower than eri enkadde nti eri enkadde ettaka lyanywebwanga nnyo nti kati eno balinywa katonoko kati nganga nti eyo yonna research tugikoze ye complaint ye ebibye kubituuma mulala mukutazo 1 point yenga okusembyayo nayo nti n'ekirala kyetwetaaga okutunulira
mu Uganda bano ndijo yangu obudde bwaffe issue eri nti ffe abalimi b'emmwanyi lukulwe ku market ffe tusinga okunywa the worst type of coffee. Genda in any city restaurant one obasabe coffee olabe gano kuwa biswamba nsubira naawe tulina kati singa badde tourist nga nvudde mu America ninga nti ngenze in the coffee in the coffee country ngenze downtown kuna kakawa nensaba coffee biswamba atali gwa agenda mu ne bannamawulire kati kambeyo wakakande Kanaabi oyo abadde ayogera nenzijukira mukono gwange omwa managing project ya USAID wiki eno abadde alina project ja running kati omukulu wa project eyo yazze bwe yatuuse sawa y'okuba waayo kacaayi kawa ne bamuleetera omukebe gwa Nescafe ateeke omusajja yayombye bino bikibe mumpa bino biringa nemutunulira kati nenga nti babayina kati ne Kakanda afaana noono kati ye abadde asuubira bagenda muwa brood n'ekyo nabagamba wano nti oyo coffee wa instant Mwami Museveni gwasimbyeko amannyo we are improving quality we are doing what one instant coffee is made by the worst coffee in the market afisse adibye abagagga gwe batagenda kunywa gwe banyoola ne bakola instant. Kibazo tuli wano n'ababaka ba parliament babuuze banywa mataaki mu parliament Muwanga tanywa mata Aisha ndo babaganya webale nnyo era ndo gali mu baba procurement ennaku zino lato ya gaba powdered milk cross mukuru kibazo manya galo gambe bano nze bwe nali omuto mbebe nanywanga sereraka ani chali Rwomushana Rwenshama ate mama yagamba nga abakyala banaga omwana wange yogolanye yanywa sereraka omukebe yagusanga wa mukuru kibazo njagala kutandikira ku nsonga tononyo Kanaabi mbadde njagala oyogere ng'omaze okuwuliriza Muwanga na Aisha kasooke nteekewo ebintu byaba bano baba bali mu senta y'okkaayana banjja kutunyonyola bulungi nadde njogera n'omwami waffe wa bulijjo accountant bamuyita Rogers musungu musajja ava Bugisu nangani naye wange nze ebintu by'emmwanyi sibitegeera babyogera naye ffe tulinze ekintu kimu anaakwata ku muti gwange ejambi ejakola ki ejja kunyooka ye issue ye mwanyi yakyasobola oginoga n'agitunda n'afuna ssente kati katupimire ku average y'oyo ye again bino sibitegeera kuba mpulira simanyi UCD emwanyi yange nze gye nninda bwe banaaba banaagikwatako awo nja kufiirawo so kitegeeza nti bannayuganda bangi tetunnaba kumanya kiki ekigenda mu maaso bw'osoma lino etteeka erireese akaleega bikya teriina kyamakulu kyonna kye likola kiri ekintu eki buli awali UCDA Uganda Coffee Development Authority mu tteeka eririwo kyusaawo oteekewo ki mayifu awabadde oba boodi ya gundi teekawo ministry kyekyokka buli obuwayiro ndowooza 58 obulala bukola kujjawo naye obusinga obungi obutunudde ebitundu almost like third of the bill kukyusa UCDA kufuuka ki mayifu n'amala n'aga nti n'abakozi ababadde eno May singa omukisa gunaakola ki gunaabaawo so the whole purpose ey'etteeka yakujjawo ekitongole kye bayita Uganda Coffee Development Authority kati ekibuuzo ekiriwo yes batuwadde rationalization ey'ebitongole byonna kati nandi badde ndowooza nti twandikubye ettooki mu UCDA eyina positives oba ebadde eremereddwa completely ekibiina ekitongole kyekirina obuzibu oba abakikolamu wiiki eno nadde ensoma mukulu Suluma nga nnyonnyola coffee namuwuliriza ku space ya Kabushenga ne mu Daily Monitor mulimu articles 2
nga naye ajja akulaga steps nti coffee marketing board yatuuka ekiseera nga bwefuna ssente ate nayo neefuuka ki kiwagi ng'ewaako ne gavumenti ku foreign exchange nga president buli watutambula aba coffee marketing board balina okubaako ki naye ng'abalimi tebabasasula. So kitegeeza nti ekitongole ekiyitibwa coffee marketing board si kyekyalina obuzibu, management yakola ki ye yafa. UCDA bwefaanana kati ekyo mukulu kibazo. Kanaabi, just a second there, nalaba mwami Museveni akomentinga ku bamuyita ses ne bali abanakori gwe babadde bakayanira ngaga nti ono yateekawo n'omusolo one bagwisa ako bakaita kasajja ku mutima nga kakutene embazi naye akasajja ako bwe kamera Makerere naye yasolozanga naye anti jemba nsembera UMI mwasolozanga jemba nsembera government kye yakola nega nti okwewala biri Kanaabi byayogerako nti body ya coffee marketing board yazisasanyanga at that point nega nti bwe muzisasula zigenda wala manzani go be direct teyakola kwabo bokka naawe yazikujja nanti kati kitegeeza nti ekya ssente mu UCDA zigenda mu ggwanika zigenda waggoobi kati n'abawaako naye n'oyo omusajja oli adde akugamba Wanakori Wanakori sente ze ziri waggoobi teziri mu UCDA akayagende 10% gyalina okufuna ayina kugiza era walabye ssebo nga n'owe Makerere abaana bwe bamukazizza eteekayo budget yayo waggoobi nayo n'agiwa the 84 billion zigenda waggoobi actually bo bakozesa 44 mukulu Kibazo Can I clarify this? Kakati omugaso gwa that says buyita omusolo bwa ekigendero wakyali nti UCDA kiremu okubeera ekitongole kya government kireme ku dependinga ku government kiremu okubeera wati udukole burden ekitongole kya government kakati bu sente bozitwala mu treasury then nakyo kifuuka ekitongole kya government. So that's how it got trapped. Ate mu nkola y'emu ssebo kati bagenda they are moving next year baga next year nti amasomero gonna agali government aided gaba in the same category. Sente zonna zigenda waggoobi goobi n'atunula obwetaavu n'akuwaawo ebyo bizibu byo bingi kubanga bonna abali mu bitongole bya gavumenti. Good news kyagalagwa amasomero gonna no kubanga National Council for Higher Education naye yali yeekolera ebyayo era Professor Anyono Kasozi we yabeererayo nga batambuza ebintu byabwe. Omugenzi Keith Muhakanizi yali mukwano gwo n'abaga nti ssebo yasoma ne mama classe tuleke naawe weebale kale kati bonna n'azibajjako naye mbadde njagala sijagala wangono yali key proponent weeyo poliisi ey'okuzitwala zonna kati neeza UCDA ssebo mwe zaagendera. So papasi y'etteeka kujjawo kitongole minisita akole ki atwale naye nze ndowooza abantu obweraliikirivu bwe balina nti nenanyini kukitwala naye yennyini abulina incompetence eri mu gavumenti okulemererwa okubeera nga mutuukiriza ebyo bye mulina okukola nti okumanya kigenze wala mukulu Kibazo nti nenanyini gavumenti yennyini Pulezidenti Yoweri Museveni atuuka n'ateekawo ate obuwaayiro aina ministry ya health naye na creatinga Diana Atwine gye yava bagiyita health monitoring unit nga agyesiga nnyo okusinga akyenga ali muki mu ministry najja mu agriculture yandibadde promoting ebyobulimi Salimu Sale najja n'atuteekerawo OWC era bwe yabadde akuwaanira abe mwaanyi mu kiwandiiko kye yagambye nti ani Meja Nsamba yagabe mwaanyi miliyoni emu mmeka emiliyoni emu naye mukulu Kibazo nakolako research ne tunoonya emisiri gy'emmwanyi eno OWC gye yatandikira yagambye n'ogamba mbu ab'e Masaka baabajerega mbu baba bawamiini mwe mwanyi zaabwe zaali tezikola ki tezibala
naye ngayo OWC yakola teyagambye nti ministry ya agriculture yagaba bwe yadda mu byennyanja ng'alaba bifuna nnyo teyagenda mu ba fisheries department wansi wa ministry ya agriculture n'agyongeramu amaanyi yaleeta bajasi. Just for your information, as a mwaanyi OWC ze yagabanga kubanga ffenna twazigabanko buli yafangayo okuzisabako bonna baazijjanga mu UCDA. Simanyi waje kubanga waliwo n'abalala abaagaba kati kiba kitegeeza nti noono naye teyalina trust mu ministry ye yennyini n'ateekawo amagye n'aga nti mukube buli kiramu kyonna ekiri ku nnyanja. omusajja okuba talina bwesige mu ministry n'abamukuma yateekawo SFC. owulira sebo bwe tuvaawo ne tujja ku nsonga z'ettaka mukwano gwaffe taliiwo wano Namayanja n'ateekawo akakiiko nga nako katuulawa era ng'abantu obukakafu babuyina nnyo mukali akali ewa pulezidenti nti bw'ogendayo yaani ono kati kuliko ndabako omujaasi era agenda n'akwatakwata eyo abantu n'arisolovinga n'ensonga n'aga nti Kibazo babadde bakugobye ku ttaka kati tukuzizzaako kooti yabigoba era abantu ne kooti yabagamba tebayina buyinza kooti eyogera mu tebayina buyinza anti nkubuulira bujja muntu ku ttaka oba bumuzza ku ttaka nga waaliwo oda ya kooti oyina genda mu kooti. naye abantu sebo wansi basigala bamanyi nti ono yayina ki yayina obuyinza. okiwulira okumanya nga Museveni teyeesiga ne patriotism gwayimba ennyo teyamutwala wajjajja mukyala mu ministry education naye yakuriyetingawo gundi yaayo era bano ababaka ba parliament Muwanga yali omukomu nga babawadde ssente nga baziridde. Kati eyo ye warenze ndowooza eyandibadde etunuulirwa eno gy'otwala ono kyekimulemye minisita kyanaayongera okukola obulungi ennyo y'omusuubuzi w'emmwanyi n'omulimi w'emmwanyi etteeka nga bwe lifaanana kubanga omulimi w'emmwanyi kati baatuga nti alina okuba ne layisinsi n'azivuga kagaali sebo kati naye bamugamba naye alina okwewandiisa mbadde wano n'emisango n'olujja woozaanikira okiwulira nina emisango giri wano miyitirivu ne bagamba ne layisinsi ezo zonna nti ataagirebwa ministry eneeba ne capacity implementing etteeka eryo oba tuddayo mu ministry erina okukolawo ejje erikuuma emmwanyi kitegeeza nti coffee protection unit ajja kukola yaba no we may end up nga tulinayo coffee something mu office of the president kati nze ndowooza nti awo wali contention nkomawo nampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire radio Simba John Kakande Harunah Kanaabi Charles Rwomushana Aisha Kabanda ne Muwanga Kivumbi. Aisha umanyi Aisha ono ngenda ku breachinga Kanaabi bazita Chatham rules ngenda ku breachinga. Aisha tubadde tukayana okumala wiki namba wakati we nange ne Kakande yogera mazima byobadde yogera byongere babireke ateze nga nkotinga bucha nange actually timpagira mugenda byogera byonna eyo vayo Aisha jagala muwo muzindalo kubanga nga Aisha era mukamoli ngolingiza Muwanga alinga Rwomushana amala okubisoma ogenda okumanya nti yabisoma ng'olaba ayina gy'abikootinga walala. Aisha awo wootandikidde wennyini njagala kwebaza omusajja ono Muwanga nti singa teyali maanyi ge ge yateekamu osanga emmwanyi badde bajja kitwala nga etteeka lijja kutuuka nga tetutegedde nga bantu tebafuddeeyo kubanga mangi gakyuse ne mwesanga limaze okukola ki okukyuka naye atandika n'agenda kitandika nga kyakuba abantu tebakitegeera bulungi tebakitegeera
mwanja cheyogera Rwomushana ajja kufuna omuzinda kakati naye we mwebaliza era we twatandikidde eggulo nono wabadde ayagala nti Muwanga mwebaza abasese tudde kubanga mwatandika muli ku extreme end naye kati mulabika mutuuse mu makkati ku nsonga gye tutambuza Peter ekisingako obukulu bw'otunuulira enkyuka y'etteeka lino bwe baali bakola buli tteeka balirese nga lyawuse naye bwe bagamba defects in the law ke katonda akasooka lwaki bagala etteeka unfortunately for all the entities ziba rationalizing all of them they copy and paste as if the defect was the same kakati mu tteeka lino lya kofi ne baga defects in the laws eziriwa baraniko gamba government misera yateekawo entities ezimu nga temaze kunoonyereza bulungi negenda ngaeteekawo nyingi nnyo ne over time ezimu omugaso gwazo guweddeko ezira zigenze zimalawo enkwatagano bulungi endala ziri expensive zibu nnyo okubeezaawo endala biki kwegamba naye nga kati okusinza ku defects in the law committee negenda esettinga questions zaayo depending on the defects ziba bakoze ki ziba settled naga okay over the years however there has been proliferation of agencies established by acts of parliament, executive orders and administrative arrangements, whereas most of the agencies are necessary due to critical nature of the functions they perform. Government has established that certain limited number of agencies were established without due consideration to the aspects of institutional harmony, okwatagana munda, functional duplications, overlaps and affordability. Obakiriza obunafu bwabwe obunafu kitonotono obujega buki tukitwalira awo kalibwa. Some agencies have served the purpose for which they were established. The mandate of a few other agencies has been overtaken by events. Such agencies need to be rationalized. Malirawo kuba ebisigadde tayogera kwenu byalese agamba nti ebimu bye twateekako byaggwako ebimu bye twateekako byakoonagana n'eri gye baava ebimu bikubisaamu ebirala nti waliwo disamone eri simple nti abasajja bali mu ministry engineer aba mu wakisi nawira nti engineer ali mu union afuna sente nyingi ng'agamba nti lwaki otafune omusaala munene nyo kusinga nze saba nawe ofune ng'ogwoli ku levu y'emu Petero awo okomya kadde kagamba nti n'okwongerako cost ezibiddukanya ennene nnyo ennyonnyo zikaliza ensimbi z'eggwanga. Kakati ekibuzo kyali kisooka naga naye bakimubuuza oyo Attorney General oli wa mazima okuddira defect emu ogenda ng'ogikopa bali bagimugobya zino bills bali bazimugobya nti zizeyo zitereeze because every entity erina weaknesses zaayo. Weaknesses za Diary Corporation, size weaknesses za Cotton, size weaknesses ze Mwaanyi. Genda buli omu ekitulaka nti police. Kakati kati kyebakoze akakiiko kano akabyobusuubuzi ne katunulira Coffee Development Authority Act. Laga nti okay kati katunulire etteeka nga buli byebifanagana obuvunaanyizibwa bwa Coffee UCDA vis-a-vis ku defects ze bakoze eki ze bajogeddeko. Nebaga nti okay obuvuna first of all was it duplicative byebadde ekola bibadde bikolebwa walala bobo nebaga nti tebadde duplicative okay ebadde tumenya nga National Treasury nti ate tumenya kubanga yenoonyeza n'ensimbi zaayo nti okay kyo tukitegedde omukulu yabagambye Aisha hold there omukulu yabagambye nti yete yamanyaako nti baateeka ku export omusolo nti ogwo yali yagugoba tayagalira ddala musolo ku batunda bweru wa ggwanga ayagala sente otunde sente zijje kakati ani yabakkiriza incompetence yawe bagikiriza mulimu Kibazo gyasomye boss tokkirizibwa
kukiriza bonaka to okudda mu Commander in Chief mutamuzezo. So ekyasinze okutumalamu okumala eggobe mu kibya ke kakiiko 1 akanonyereza ka parliament. Number 1, to disregard lwaki emateeka ga parliament gali nti ettaka balimala okufuluma nga bill bagiteeka mu National Gazette. Bwe lifuluma mu National Gazette kati bane buli gwekikwatako yena jangu otubuulire okutyakwo nalina obukugu obw'enjawulo ku nsonga eno jangu otubuulire. Kyova olanga buli tteeka lye tukola aba Law Development Society bajja n'abalala balina obukugu obw'enjawulo ne gwe bikwatako. Tewali n'omu gwe bakyaza mu kakiiko eyagamba nti UCDA egende. Actually, Aisha, bwe nabadde njogera ne exporters ab'enjawulo jjo benafunyeeko ne mbabuuza baayogera nammwe. Omu yabadde ayogera oluzungu olumu lwe n'adde siwulira. Nti they came to my office. I was very busy. And you know, for me, I'm not for governance. Therefore, I couldn't go through those things. I asked, what does it mean to my license? They said, your license stays. I said, okay, you guys can go. Finished. Kati omulala ye yaŋŋambye nti omanyi twali twetaaga batuyitire mu kisenge kimu ng'abakola bizinensi y'emu. Ye yaŋŋambye tali mu 10 abasooka aba exporting emwanyi naye naye exporting emwanyi era yeewuliranga mu business azitowa ate aluddemu kuba yabadde ambulira in terms of $1 million. Nanga nti naye baatuyita ffekka nti ate babayita temuyina bukugu bw'amateeka temuyina muki bababuuzaabuuzaawo ebintu nti kati nze mpulira nali ndowooza bagenda tuyitanga sekta yonna tutuule wamu tunnyonnyolegane. Omanyi Peter, committee were reporting back. Ewandika report neleta ne minutes. Ebyabaddewo mu kuteesa kwabwe, those that appeared, biki bayogera, all minutes bazileta ne bazilenga on table. It's for you to read ogende otegeere ebyaliwo. Naye mu report ya chairperson wa committee tatubuulira nti eriyo be yasisinkana ne bamugamba nti Coffee Development Authority eveewo. That's number 1. Number 2, bw'osoma clause 5 gye batadde mu bill. Omukyala yani erinnya, I don't know her name. What I can tell you, she's a daughter of I don't know, Oito Joke. Daughter of Oito Joke. Abwe mwanyi bazitegeera Coffee Marketing Board. And she made a good report. The committee made a good report. Obuzibu bwayo ndoza mukujumunzika. Reporting actually well on site. Naye Muwanga Kivumbi naye ngaalinga Kanaabi. Bino byonna byattima lyali. Gwe ky'okwata ku muwala simanyage. Nebirala bimugenderako obulungi era okwata manya ga kitaawe nga Oito Joke. Ko kya government kyojjuza bakubuuza ani kitaawe. Naye Muwanga ayina fitino omanyi nina omukungu omu gwe nasinkana twali twogera ku by'ettaka nanga nti omanyi mukyalo Obote yaleese etteeka negamba mukyalo Obote Miria Kalule nemugamba naye nti ate akena yani si Bote mutadala mu Luganda Bote mukyala Bote kati ne Muwanga afaananya ow'ekitiibwa Kasekende. So Petero agezaho okulaga ku lwaki report ebadde erwanyisa Museveni. Omuwala akyagenda mu maaso kulwanyisa Museveni. Kakati there are 4 UCDA must go. Kyenva ngamba nti babadde bantu balamu. And I'm going to tell you why swatching and babadde bantu balamu. Loza when njoku kimala n'abanchimala. Mu report yaabwe 1 bamazima baka twabuuza abantu bwe bati bagamba nti UCDA ebikoleki ebirewo. Ne tunoonya defects ne tugimeasuringa on every defect in the law UCDA was passing. Nga teri duplicative. Nga buli kimu ekiyitako kino ekiyitako emalawo sente nti ereta sente nyingi era bwesi omusaala, and that's the issue abawakanya kye bagamba nti ogamba nti abakugu ogenda kubasigaza
kubanga bo bagamba first of all Bright agenda nalimba ku flow n'agamba tetugenda kujjawo, we are not abolishing. Is that the word they used? You're not abolishing. Tetugenda kujja bageza okukyusa ebigambo by'oluzungu okugonza abantu. Bright yadde mu house. Ranka yagambye naye agronomist naye niri mu ministry basobola okukolera kati ne bagamba that's the point aganti bana abakugu we are going to preserve them tuwatwale mu ministry and the question is pay structure yeyo eyawukana neyeeno gwobadde wa million 25 agenda akole million 2.5 oba you're going to go and distort the pay structure. These are questions that we are unable to answer on the floor. Muteeka ly'omusaala okubeera nti omusaala guba gwa muntu kibaga nti person to holder bwe government bwekujja wano government bwekujja wano nze nagwaba n'engwangu government bwekujja wano n'ekutwala wali etteeka terigikkiriza kukwata ku musaala gwo ne bw'obanga ekujje ku bwa manager n'ekuba obwa officer assistant person to holder but this one organization has been dissolved. So toliwo kakati bw'obojja tebagisubsumize it has been dissolved. Organogram because figures to commissioner again okuba commissioner for coffee banaba tali scientist agenda kufuna US1 salary ejo agenda kuwafuna gross salary ya 1.8 million per month. Atari muna science nga you a commissioner anywhere in the pay structure kato wa science na kato wa science agenda kubafuna 10 million gross salary, so they assume the commissioner wa coffee aina kubeera scientist. So two important issues there, two important questions. Esoka kangende ku school of thought eyo eya Frank je yabadde tulimbirako mu house nti agenda kubatwala nga bwe bali, okay, bobatwala nga bwe bali n'emisaala gyabwe ate obozeemu defect wagambye nti badde basasula emisaala mingi oba togizeemu esigala estandinga. Number 2, bwogenda ku school of thought ya Honorable Muwanga they will fall into within the structure eriwo. Question erago, are you going to sustain them? Abadde afuna 25 osobola omuntu alumugaye nti genda ofune 7.5 n'akukolera era bw'anaakukolera asigaza wa commitment gy'abadde alina ku mulimu gw'abadde akola. The answers are no. Kakati ekyabadde ekibuuzo ekikulu Peter, bwe mumala okukola report yammwe and that's the purpose lwaki twebuuza ku bantu, bwe mumala okwebuuza ku bantu ne mumala okukola research nga bulimu mugamba nti kino ekitongole kyekireese tekireeta defects zogerwako ebizibu bino byogerwako ekitongole tebikirina. Kati big question egamba lwaki ogamba si kuwaayira awaayira yagamba nti mubikola. In fact omukazi yakinoza ogamba mutuufu omukazi yakinozako n'agamba ekitongole mukiwaayira ebyo byonna bye mugamba nti kibirina tebiriyo. Then we yamaze n'agamba nti bakitwale ono mwala wao jitojo ko buli omwana Honorable mumuyite erinnya bati weme emyaka 3 buli omwana bakitwale biwagu bakiyeko omukono okugulu makale banakimala nekyo Kanaabi eriye abadde akichallenge eky'emyaka 3 oli abadde akichallenge ngaga nti teriyo teeka libayisa naga nti tuliyisiza nemugira mulitereka liritandika okukola. No. Batekamu provision egamba rules batekamu nti transition nti akawayo kano kajja kola minister onaku lwalisalawo kakati aiza kumala Petero kiritandika emyaka 3 nakyo 2 questions. Number 1, kirigana okulinza etteeka eri mu myaka 3 balikole. Number 2, why now? Ekirala ekibagamba nti emyaka 3 tutereze naffe tukiriza nti obusobozi tetubulina kati obukyetikka naye mutuwe emyaka 3 tugende twetereze guarantee eriwa nti emyaka 3 munaba muyina obusobozi. Peter ndaba yakutwala kazindalo kakugatako kino kisembayo. UCDA ebadde ina function y'okutunda marketing function ana ina confidence
in the Ministry of Agriculture. First of all, ministries zine mirimu gyayo. There is a ministry ya trade and industry. Aisha information it's so operating illegally akolera mu tekachi. Akolera mu tekachi. Sente muzimuwa mu donatingira ng'omuko okubeera nti yatwala omwana ekyo tukireke naye jobo nabadde mbuuza abasuubuzi b'emmwanyi benayogeddeko nabo ekyo kya marketing bakitaddeko obubuuza vamuteeka nze nkubuulira from the practitioners Aisha nkubuulira from the practitioners baŋŋambye bo nga bo beenoonyeza akatale obligation ya UCDA gyeyina ey'enjawulo gye bali is eyina certification licenses from eri gye balaga nti eri mu butale gye balaga UCDA baamuwa ne kampani endala wano bagiyita Chemifa ne kampani endala bagiyise SG something be bayina license bw'ojja bw'omala okugamba nti ntwala mu katale Europe nti eruda wanti Germany nti Germany you need this type and type of certification nga UCDA akebera nga asibako seal bangambye n'okusiiringa asiiringa zituuke eri nti ekyo ekya marketing at least 3 of the folks I talked to Peter told me straight ekyo kiveeko gwe government ontundira otya nze noonya akatale nga nze n'entwala gamba nti bana ba UCDA tebagenda kufuna akatale nakwaki gw'ofuna akatale gw'ofuna bo ne bakuteerako siiru be bakonfaminga quality nti quality gy'otwala gye baagala egindi kino kyoyagala kye bakola egindi era ekyo bakikola ekyo minisitule nana akikola Petero gwe babikugambye nze ntuno lya tteeka lye ngenda kukola etteeka bw'oba oyagala okumanya omutima gw'etteeka buli kimu kye ligenda okukola obisanga mu long title okay ekigendererwa ekinyusi ky'etteeka lyo kiri ki bw'osoma n'akugamba the act yes section 5 the act to abolish the Coffee Development Authority to transfer the function of Coffee Development Authority to the Ministry responsible for Agriculture, to provide for the Ministry responsible for Agriculture to regulate, promote, and oversee the coffee subsector, to provide for the Ministry responsible for Agriculture to regulate all on-farm and off-farm activities in the coffee value chain, okay, to provide for coffee auction system and for other related matters. Now, if they are going to provide for coffee auction related system, give me comfort that they are not going to give our coffee to Binet. Just give me comfort. Aisha, one second, Muwanga. Omanyi, etteeka liyina bye lyogera. Eriyo ne reality eri muki mukatale. Uganda ebadde through Rwabogo, through Tugume, bagenda mu Eastern Europe. Ba marketing mwaanyi bakoleki That was then under Belarus, Serbia kati nzija naye bwe nagenze okugenda ku data wa UCDA Uganda etunda we mwaanyi amawange 10 getusinga okutunda mwe mwaanyi number 1 Italy, number 2 India, number 3 Germany, number Morocco, Spain, Sudan, USA, Belgium, Netherlands, Algeria, Belarus talimu, Serbia talimu, Emirates talimu, China tannaja kakati oli abadde gyagenda kitunziwo gyabadde atunda ani yakoze list eyo that is UCDA kitunziwo gyabadde alaga tetuyinaayo muguzi abagula bali eno abagula be Europe beba certifying eyo certification gye basaba UCDA eyo ya abagulizi be Europe n'aba America oli yangambye ne bwoba otwala vakedo bayina tape gye bakuteerako naganti onakkirizibwa mu katale quality yeno kakati oli agiyina kati of course bwe nababuuzizza nti what happens now when they go to the ministry no what will happen is they'll give it to private providers. They are going to outsource. Tebagenda era nga yo bweraliikirivu bwe
oli omutunzi nti bagenda jiwa ba private providers omusagala kumwogera kubanga obade webali waliwo webali obade webali bafunye dadiru simanyi omusijja kumwogera nti abo ba private providers bwe banaafuna deal one bagenda kubeera very expensive erichi eri ono exporter kubanga yali private era obwo bweraliikirivu oli omusuubuze atunda emmwanyi e Bulaaya yaŋŋambye nti ategeeza nti ne coffee farmer jakuba affected of course in the long run yes. Challenge weeri weetaagawo double clicking okebere bano ba private providers bano ku standby okutwala ebya certification ababiri ku already bayina license. Yes, kakati kantandikire Aisha wakomye Peter omu ku bona ayogedde naye Aisha gross is over actually auction system tell me UCDA Act. Yes, it's now a smuggled article. It is amendment. No, antikati gamba. Botunulira functions as I see. Abantu tubanyonyole what auction system is. Auction system. Katale. Bogenda emwanyi. Chibagenda okula mu auction. Mu mwanyi nga kabula kati amafuta. Bagawa aga Uganda go nagaleta Vital. Okay? Vital wa agaleta. Nagaleta gona omu yekakati natunza Total natunza Mandela natunza ani kati wagenda kubaawo auction system eyo ejja kusobolesa government okuwaka kande gwe tutundire mwanyi zaffe abamajani ampuliriza amajani mu nsi yonna ono banka wanagenda yakasulu naga nti ono fukute ebintu bye tubikwasiza gobo bitunda kunyondo but I don't know whether we chinakola kubanga amajani gokka gegabadde ne auction sale globally kubanga amajani bagatuuse Mombasa obaga Uganda obagandi naga anti bell simanyi green tea ne ba auctioning e Mombasa so njagalo some UCDA Act but all companies etwawa license okwejjira wane mwanyi okuzitwala Peter njagalo some UCDA Act mulimu promote the marketing of coffee temulimu auction system. Now, this law, this section is being smuggled. Now, ndoza wali omutima awe wali omuchi that's a gift omutima chevula katonda mulungi letwashoka okukola debate one nemwe mwogera bichimwe naye bano basomye byetwogerako naye wali muli az'amaanyi kubanga olinga nawe obukweka emabega bwe bakayanaga nkanku ate omukulu ono bwadde eri bwabwe ate ayogera bira sokolekeke wawo bibogera ku kadaala ne bibogera n'ebyomuzindaalo kulumbe lwaki mugenda munketaketa buli genda munangiza ne muleeta ebyo bye nabadde ku bafu kakati mubakasobeza bwammwe bwe bwinjiko kakati oba oyagala amazima bagogerera ku lumbe ekyo balawe waffe wabeera obutamatamiivu obwo babuwagapu ne bwogera the gist of the matter ku deal ya coffee eri ku ako ke bayise auction because kakande kyewatulyazaamaanyi zaamu bewa benchmarking Vietnam tewatubulidde nti nebyo Vietnam waliyo kitongole ki ministry ya bya bulimi byayo oba bayinayo nabo a specialized agency model. Now amawanga ago gonna Vietnam, Brazil, Burkina, which government, nobody in government has attempted to answer that. Gonna tegali mu main ministry. Peter Mutufu UCDA tetunda mwanyi. It's not a coffee exporter. UCDA chebadde kuyambako ziri ensi ezigula emwanyi Dar es Europe. Olw'obulwadde kati ebiva ku bintu bye tulya bagendereza nnyo ebintu bye ba importinga bya mutindo ki bafuna obwesige mu bantu abamu nga naawe kakande mu New Vision
oyinza okukolera new vision BBC negamba nti Uganda reporter waffe twogera ne Kakande buli ekiguddewo BBC ekubira Kakande era Kakande bw'agigamba bateeka ku mpewo Why? Ebe biveeko omusajja yankubira okuva mu kisigenda kwogera kitongole kya mawulire ng'ayagala nkole authoritative comment ku nsonga eziri Darfur kati ng'amazima gali nti ndi Kampala nange ebiri Darfur bisoma mawulire kati ne mugamba naye Darfur okuva wane Kampala no you see we've used you before you are near and you can comment na mpereza ate byemba nsoma nsobole okukola comment so kati that trust je baita accreditation naganti fwe tulabako stamp ya Kakande international expert yes betulabako stamp ya Kakande bayinza okuddamu ne bakola kalando wa Russian television unit eyo swa doctor ago mazima genyini agawedde obuki obulemu ngafa abasiraamu betuyimira bwe tutubuuza mangu kati kufa ni wano ani asinga okumanya yatusaaza ani asinga obukulu nti Kanaabi yufede byafe tubyangu leta kasoga halali food yani yajimuwadde nti oli etumwesi otula butuzi oli era betugenda China nosangayo betugenda China gye bafumba ennyo embizi ogenda embwa josokuga ononya halali restaurant oluggira bako luli halali ng'otula ng'okola ki ng'olya tobuuza totunula kifi kakati njagala okola mene tewesiganga mu China asigala ng'ayolijo kati matega nze trust nze wa Mungu anoonya okulya ebya halali kati gwe obukuusa bwo tebunkwatako nenze mba nga omutima gwange ukoze ki butebenkedde nendya kati ekitongole kibadde kitebenkeza emitima gy'abantu kibadde kina stamp ya halali ku mwaanyi UCDA true abala basobola okugifuna ne ministry esobola okugifuna naye process ye twalako obudde emyaka ena in the minimum kwaba kusa ku watch ne bakusa kuki ne bajja ne batandika randomly ne baddamu ku testing emwanyizo boleeta container ne bapinga ne batwala mu lab zaabwe oba gwe byoyina byokola ki bituufu n'olwekyo eyo UCDA yabadde China bwevaawo uncertainty ekyala Peter gwe somanyo smart economics olwaleero wadde eno UCDA bwe collapse no the certification was given to an agency and it is terminal egwawo twabimugamba kakati byonna bibadde kwe yava n'agamba emyaka kati tutwa 5 3 nga tuli mu guesswork nga bali mu guesswork sali eyo nga bali mu guesswork ekyo nibadde mugamba kati ekyokubiri mu market ne beera ya simu ne beera ya kitudde it's not about quantity it is quality esimu yemu eno eya Peter ya is it an Apple phone Samsung busanga aina iPhone naye mwanga manyi okudula made in China doesn't matter esimu yemu functions kumpi zinzo okuba zizimu ne tekno ya Rwomushana zinzo okuba zizimu naye mu market olwa quality atolus ne quality teli nkulu nnyo olwa brand branding obumanyi bya brand name ekuletera sente nyingi okusinga wala kati UCDA ku mulime wa wansi babadde ashwaringa quality ya Uganda yemwanyi nga ne price ekola ki erinnya kakati abantu babuuza tunafunirawa for example akatale k'emmwanyi ku musiri kabadde ennaku zino katambulira wamu n'akatale k'ensi yonna nga beba waggulu naawe w'omusiri erinnya olusi beegwa naawe okola ki naawe egwa kakati problem bwe wabaawo middleman under auction gwe baawa asobola okusirikira information eno nti waliwo boom
je nakutambuliza nga bulijjo webikola ki webiri kwegamba mulimi ayinza obutaganyulwa mu bbuumu mu bbuumu osobola obutazanyula ate babituka ku loosi awo yakuteekawo olwo tubeera tuzeeyo mu CMB Muwanga Coffee Marketing Board yayinanga stabilization fund ng'ayina zaasigaza ng'akatale bwe kalinnya akulekawo ate bwe kagwa akussa kakati eyo ne wale ne kati omulimi oli owa Muwanga yangu owunzike omulimi oli ow'ebugiso baba batwala emmwanyi tebagenda kujja kutema mutigo gwa mwanyi because batwala erigye gyamaze okunoga gye bagenda okukola ki okutwala because akatale they will determine it kati politics alimu and nade ngamba abantu somewhere nti for long Museveni abadde ne politics wa economics muyita kujenga na kubomoa economics voodoo economics no kujenga na kubomoa ozimba nozimbulula all the consistently okuva yajja mbukwemeze natwala mu butter trade lero ayinza okwogera bano nolowooza nti bino dayo speech gye yakola nga justifying ensonga bbiri retrenchment gye yakola nga justifying creation of these agencies ne privatization same radical stance nga bifuna obukyamu yenera gyayina ne first extension of his power yes dayo some ensonga ze zezimu ddala kakati wunzika ngende for olutalo luno ekyalunsanyusizaamu olwaleero wetwatuuse ekisooka nga ne bapita baali ku fensi kati bategedde ti ensonga zino zirimu omulaka ekyokubiri tusobodde kati okuwangula olutalo luno terukyali lwa Buganda emmwanyi ya Uganda yonna I think ekyo kikulu olw'ensonga nti nze ekyo nalina problem nammwe okupackaginga the coffee battle as if it were ekyaggwe muddu battle abatamanyi history wa Uganda ku every turn of mu Uganda ngekyuka Central region has always paid the price, has always led the way. So, ngambe kyokusatu ekyatukibwako mbawuliriza Rwomushana bano abatandikira eri nga bagamba UCDA first of all for the first time ebintu bya President Museveni abantu babikubye ne babisera bwe yamalidde ekisozi ababaddeyo yabagambye kimu ngenda mu lutalo ntandika kiro kya leero Gasimbagane ne banamawulire Charles Rwomushana kumwanyi ngenda mu lutalo ayagala kuwangulwa Kaloli kakati UCDA muteeka eyina structures the MD board ne chairman wa board then of course n'abakozi. But the basically is very important is a biri chairman wa board ne board minister ya balonda then bone balonda the MD so bobo gambo kujjawo UCDA kujitwala minister bakitegeeza ogenda kujjawo board then and therefore ojewo board okulonda MDA UCDA never please I'm trying to explain it in simple terms. Now the other larger issue singo badde omwanyi strategically Museveni agwetaaga kochi strategically so omwanyi ne feza ne zabu they are a strategic security issue nti kati yagufunamu the last year around $1.14 billion naye ne bwogatako gold still akyali mu trade deficit ayina okugenda mu reserves okufunayo ensimbi for you to be able to import kufuna byofuna wabwera therefore bwoba yagala omukutule akutuke oyina okumujjako ebintu bibiri gold and n'emwanyi so bw'abajjira omwanyi aba akulumba ng'alumba simagola that is the war bw'obanga tona bakulitegeera now kakati omwanyi gulimu layers various pillars
pira esooka mulimi. Actually, Charles, just one second. Nino mwami jo nayogera naye kubye mwaanyi. Ye wasamba wa nimiro sina samba yangambye yiye nimiro yika biri. Ne yangambye nti bwe yawuliriza Muwanga Kivumbi ku radio Simba ku lw'omukaaga oluwedde. Nti yagenda awunzise. Nti singa yabadde president yandibadde akuba n'embooka abantu okubabuuza bulijjo mubaddewa nga strategic item eno bagitwala nga simmwe muli mu total control. Nti Muwanga yagamba nti amafuta mu myaka oba 10 I wasn't on. Nti gagenda kuleeta sente entono ku mwaanyi. Kati olinga agamba ho ezo zandibadde mu bamaje ba general special nti munsi ziri endala nge Russia yangambye nti Saudi Arabia Aramco abagifuga balina okubanga bekwasaka ku government nti kakati wano Aramco yaffe ina kubeera ku mwaanyi. So nti naye Muwanga ye yamuwujira. Please kakati therefore bw'oba oyagala kulwanyisa Museveni zingani mu lutalo nga mupangira bye nandibadde nkuba omwanyi nandibadde nkuba gold kati ninkulaga first layer mulimi naye mukulu Museveni yandibadde agira ono mulimi directly. Problem ekyali is politics. The second layer yamanyi are these in the value chain system and the supply chain system abagu processinga abagu kutereka stores n'abagu exporting, and then the last layer be bagunywa kati wayingide ole endala the politicians abakubi bendere papa politicians because policy makers walimu na cabinet. Now akatale kumwanyi itare India, Germany, Morocco, etc. Bobozu gobera abagunywa bali sensitive to the market. Ekyo kimu it's a sensitive market. Ekyokubiri nti eno value chain, the supply chain omulabe tayina kuyingirawo. So kakati bombugoberera, that's why I gave you that reference. Yakola mu coffee act yakola mu emisango mingi nnyo teri mu penal code eri mu coffee act but ene emisango egwiride oyo anayingira mu coffee value chain system nga tayina license. Emisango mingi is about the license and wali muno okusiba wali muno okutwala omwanyi ogwo and emyaka mingi okumanya nti it is so serious. Ne wabanga obadde oyina company ne wabaawo ensobi gwe Kibazo nga gwe nyine radio Simba nga yina omwanyi ne wabaawo omukozi eri omwanyi n'agwiwamu amazzi oba n'akola kyebataga ne bamukwata naawe bakusiba oyina okwennyonnyolako nange kino saakiraba. It is that serious. Netuze emisango bakima kati alina okwennyonnyola nnyo gwembadde mpulirira radio Simba mbadde siina n'akanamanda. So that is how serious it is. Kakati the question now is enforcement. So you have two layers of enforcement okumaking sure nti billions of dollars zino zijja tewaba wayingirawo. Yabaleetera penalty bano ne bakuba enduulu. Penalty instead of calling her madam mulava Italy. Nagamba okay. Now so twala the thing in the Ministry of Agriculture. Industrial Coffee Park. Twala Industrial Park. So I'm with the 1 second. Yes. Nareta Industrial Park. Industrial Park eyiri Rwanshamaire. Kati as we speak now toli achegana nagende China na signing MOU ne Chinese Communication and Construction Company CCC Limited babade bazimba wano ngudo otegede abo naba wa right kumwanyi no natekane koteka ne ya Vince Coffee ya penalty already buying a signed contract. So
Now therefore there are two layers. Ngate 18 ate penalty yamwa up to screen 18. Screen 18 exclusively nga weka. Genda maso. So there are two layers kati woyina controllingira omulimi. Owa nasale ayinza okugana okuwa ekyo kimu bw'ofuna awali irigo nga babasiba. Okubiri agula omwanyi n'aguprocessinga bamugamba ayina license Kibazo oli tumugulako takugulako. That's also another layer of control. The third layer of control ayina abazungu actors kati abajja ne beerimira. Now the Germans abagula omwanyi, you will even have Italians, you will even have abajja wano and says ne beerimira. Now I saw this in Tororo. Bwe yaleeta omuchina to manufacture fertilizers. Ebyalo alirudda wayi. Please. Bwe yamuleeta at the stage bwe yamuleeta ebyalo yabigoba. They were uprooted from their land. Even in Bunyoro, they are being uprooted from their land. The good news is that Muwanga Kivumbi yasirika. Ono wa Buganda that caucus basirikira Tororo basirikidde Omunyoro bali very good. Choran tewali yo caucus. That is how we've been destroyed. Now kadera for time has come namu kuva kutaka. Mbuja kuvaawo wayingirewo a very good farmer 20 square miles 30 square miles ngali mu mwanyi bulungi nnyo responding to the market because this is a very strategic crop and it is very vital to the survival of the National Resistance Army occupation and nakaba tetujja kukiriza mu mulabe yenna. Are you speaking for the NRM or against? We are not going to allow any kwara. It's now war because olabye the economy must survive. War against who? The population. The economy. Nkugambe the end user omu Germany, omu Italy, omu Morocco tebagala mwanyi guli mu nakane omuchafu. Therefore tugenda kukiriza abachafu kuli mu mwanyi. Wali wakubuzira sebo. Specifically alimo yuzungu. Why is Rwomushana usually quiet today? He has been driving a certain narrative on Twitter. I expect him to just defend. Kakande bakugambye Muwanga yakugambye nti emboozi y'okubafu tejja kumisinga. Omanyi nze nasembyeyo nsembyeyo ate wali ebirango lekansamalayizinge kakati therefore mukulu Kibazo butambala bya butambala mukulu Kibazo the most important element y'okutwala ko from ministry is about enforcement. Gali amateeka agakwata abagenda kuzanyazanyira mu this strategic crop kulaba ndagakola and siraba problem yonna okuwa SFC emirimo negenda ne enforcing registration ne enforcing quality control engeri gyekola ku mazi because it has done very well. Maliriza eriyo omuntu angambye tesagala kukiririza mu kyagambye Gasimbagane is extremely brutal on the freedom of the panelists.